nga tuzze ku byaba rasta baganja man musajja nakuba munne luno oluyirwe bayita kasepiki olwo toyomanga mu geta amateeka nze navumiridde Buchaman naye nakyusiza dda oli ku side yes Buchaman ate nga nsonga ki abebyeyingizaamu ffenna tetulivinga muki geto tugenda leka gundi mu buzibu poliisi ozaakya mukimina agamba ebya geto mbireke kuba baloki giant gotomanyi gyasula bavadda mu music anywa obuwalaji bwambi yansi najja era ewa Bucha gyayinza okwewogoma n'akola ki Bucha yagambye amubezezaawo emyaka egyo kati Bucha amukubanga akuba omuntu gwalabirira tu oli pedera Ghetto president kati yafaako enjaga yonna yafunamu ku sente n'agula enjaga ya million years n'ateeka buli mu ka ghetto kati ono takyalina sente za njaga yalidde sente z'enjaga kati gawola firimu z'abakaateero waliwo alina reporting okuva ekatwa reporting ewa Bucha kati ate ng'ono yanywayo dde yaki ebbanja ate waginywa kati aba takyanywayo agenda awoza mwana ba ghetto president alina sente atubanja kati awo yonna zalawu mugeto baliyita ki zalawo ate Buchaman akugambye kino si kyekikolwa nti kisoose kampu zonna Lion Island bakuba emiggo bannange good life ready afudde akuba fire base era mukulu oyo abadde vice president nga mukama we gyali waliwo n'ensonga lwaki bamutuuma Bucha mutemu kati akuba bukubi ludda nga mutemu abantu bawulira ku fire base omulemo oyo obusungu bwayina mu kugulu okwo okwalemala yaguzza ku bantu bonna abalina abatalina bulemu bw'olaba Bucha dduka ayina obusungu ku muntu yenna omulamu yalowooza ffe twamulemaza kintu kiri understandable muviire Buchaman n'erinnya yali ewakimanyi mutemu Bobby gwe yamala naye ebbanga success yajja balina bye bakoze eki bemanyize nti abantu bakonnako ne rasta waffe ono owekyo watule kati ebyo byonna ne mudda musajja ow'ekitiibwa ne muleetera obuyayeyaye Bebekulu musajja wa kitiibwa ye muyimbi alina respect ayina principles bana abasigadde bebamu kati ekyasinza okunnuma be bayimbi okulippira ka video yako nga bo bennyini abo abayimbi bakuba bannaabwe omuliziza bafana omulisimanyo bo bonna bafana yakuba bafana abadde akuba buli kasita oba ne yiti n'oba negganga okuba mukumpi yes si kipya Uganda beefuula bwefuuzi ku social media abayimbi okuvaayo okulanga munnaabwe bamufukamiza ng'akaana naabwe si munnaabwe balimba oba nisenule lujanja anoonya like so nisenule simanyi producer bawa simanyi ja live bulijjo musajja oyo waali tokimanyi nti ayimba era nisenule lwasoso wandika ennyimba bulijjo nga tamuwa nnyimba ekibadde kimufudde wekityo butaba na ssente za studio kali awutagenda muki mu maaso oli producer Loni manya producer bawa tomuwangayo audio simanyi Franka ja live tomuwangayo video simanyi ninseno ne kati bonna beetuma eno time ya kumanyika bali balowooza edda celebrity olina okubanga weematira teweeragalaga nga kikola ne tufuna paradigm shift betya ebyali biswaza luli byebitunda kati teka ne example nti lulinga wogamba nti ndi makagamisi kiggundu abantu bagamba kale weeraga ki byamaalo today olina okukakasa abantu nti nabadde abantu baye video do you get it kakati bano abayimbi bonna bo banisenule babadde beetuulako nga beematiranga obuyimbi obwa producer omuwandiisi ensi nejjanga yaboogezi ne twogera tufuna numbers kati agezaako ofuna numbers ayiyayiya nga tezikola ki kati babuukira ebintu ebiri sensational ebitrendinze kati akaka video kayambye buli socialite buli muyimbi ne waba yagwa Mad Tiger yavuddeyo ne yeekabya obuzigaziga bw'ekiro goyita otya lokijjaya ne twala eri nze bayimba bonna mu gye twala eri nga tokaaba bulijjo omusajja gwe baakubye walabye ng'oluyi kipya gyali kikulaga eyo embeera agiyitamu jjajja Bucha yagambye nze saamukubye namukuba ate namuwonyeza na nnyo Bucha byannyonnyola bituufu nnyo eggaali bwezito weziri eggaali ekuleeta mu maaso ga Kamiri nga wazoleyeza nga Kamiri si yakkuba nga Lion Island ame
tobalabangako buuza Tulumani buuza Vamposi buuza ani simanyi bonna kuti abo bonna Lion Island Army yabayisaamu Bobi Wine ekitiibwa yagula kigule firebase ng'ejja enyokeza ogukka mu baasi ku Wobbaasi nga oba olina ekintu kyewakola ekibi Bobi Wine bakuyingiza mu wobbaasi ogenda ovaamu bapalasa abo bonna ennyama ze basitula ezo tewabula bapalasa wano nga yakava ebweru takubye banne tebalwanye ne bagudu life ba Diamond Osikasi awo nabakabaka ekibabeeza mu gganga kola mibiri kyobola kabaka jjajjamu engoye kukakasa nti sawe nakufumita lwa Jeff naye abalasita banne bamugjeemu obwesigwa ne bagamba oyo takyali pulezidenti waffe era ab'ekatwe be yawaayiriza zeekatwe Museveni yamuwa za Uganda yonna bukyalinamu ku budget nze ekikolwa saakyagadde sikiwagira naye ngezaako kuwa principle nti mu ghetto ebintu byefuga bulala state izine ki estate era kabukyako kola ate oweze emyaka 4 olina okwekwata ku kintu omuntu omulaba nga mwogezi wa kumbaga nga yakkiriza ng'oli waka program ka radio k'abakyala yakkiriza kwana olina okwetaaginga to something ne woba oludda America otandika okwagala ewammwe gye wakola ki ba Akon mubalaba baani basizira batandisa okwagala Africa because after time omukazi wasukka emyaka aga 35 atandika okwekwasa katondero ogenda olaba mukyala waawe yafuuka munadde yali kimansulo it is time kati buchamani kano akafo ke baamuwa wallahi at least okuva ku nsi naye kati alina okexercisingako nti afenga ali something kubanga yali yafuuka nothing yes kane bamuwa kitaite ekyobulimba nti presidential advice bali aba abakola kusaasira na full figure yakolera ddala era n'omukulu yagaye tafunangako funding ze kuva wa mzee zaki ekyo tukikuwa woodwinking genda n'ekyo gasiya werimbira wa Africans love titles ekifo ky'abaganda nti owekitiibwa amanyi takisomangako talina qualification kyokka akikkiriza era obalaba beeyita ebintuntu at 40 simanyi asatu mu bbanga simanyi jjajja gundi ne bafunaafuna ebigoye ne babitunganga combat to satisfy the brain nti alina kyali nenga talina kyali yasuze katwe ate nga twawulidde nti gundi yagenza okukola statement Rocky Giant n'agamba ebya ghetto tujja bisotinga nga bya ghetto yes kuba ye yategedde mu mugenda muleka muki mu mwagundi kankuwa example oyinza okuba oli waka otambudde ne maama wo n'olaba abantu ng'oli muto n'akuyita ne weekoza kuba waliwo abaki abantu naye abantu bwe bagenda ye maama wo wali ng'asigadde oba baabawo aina wakulindidde kati kabucha eri eyo gye babira teri mataala obukubo kuba obufunda switch zimulinze kati waliwo n'abanyiiza osibisa otya ghetto ki ghetto wakawulidde konna obwongo enjaga yakayingira mu bwongo simanyi bakomanda kati ye Rocky yategedde mwabe najjeera mutungo simanyi buziga mwagala mukubya ntandaalo ndala kati n'agamba ebintu bya ghetto muleke nga byaki bya ghetto kuba yategedde mugenda malo posting obu video irala mukyabiriko bucha tagenda vaayo olwedde alinawe kati Rocky adajjawuwo Gomisa wali machinde mukibati mugezi muve mu bintu bya ghetto nange nabivudde mu bucha nkwetondedde n'entwiri era alina jejje yonna bebe kuli yali saidi entufe tali ya malala etali ya kwagala funa likes ye yagambye nti omuntu yeetaaga rehab of which kituufu ate jajja bucha teyeetaaga rehab olwedde bucha yeetaaga kukwata kati ate yakwese Rocky Giant ate yekingisa kyokka kingisa ekyamuzimbye ennyumba ennene ebisenge ebimu bijjudde enjaga mwalimira kati bali eyo banyookeza kati kingisa awaayo omwana agende mu lyabu gwe tujja kukima olulala kaka Kalifa yagambye nti ye ataddewo mobile money basondere Rocky Giant oyo mubbi naawe yabadde agenze kubba munupu ne bamuzuula najja mwenalevu ne bamuzuula kati ali awo akabonero simanyi lyalo talina wayinza kwesimba ate neoba wayite 6 nomala emyaka 7 ng'ofuuwa biragalaga nebyewaso Kalifa muwa miliyoni waddamu n'atula ebibuuzo byebimu n'afuna makisi ezo atubuuze ku Kalifa awo wennyini Kalifa okuva eri mu people power n'asalamu paka mu NRM kyongera ki ku NRM ne people power yafiiriddwa tewali waliwo emikolo gy'ogendako waliwo emikolo gy'omisinga n'ogamba waliwo omusajja omu ali great yagamba nti
yagamba mukama we nti I missed the meeting, I'm very sorry. Mukama we namugamba your absence was not noticed. Kati kye kiri kwaganaga oba wali otali noticed ayino kole nnyo aconcentrating kasa yatunda oluyimba oluli hit emitwalo 25 nakyuka tabantu enza kuwa kalulu gitunda miliyoni ngapi nedda sewo Jeff yerowooza gyo namuwa kyabiri mu5 nga tuzeeko ono omusajja weno eyavuma aba people power okubasensebula bwati basajja mivule akayanira faamu kyokka faamu y'abasajja mivule gwakiriza nti faamu ye mwe muli bayaaya abavubuka guli gu China gubbi gwe gwagala okufuuka popular just bakoze bya kiyaye ne bateeka musajja mivule nga bakimanyi mujja bizanyisa kati mwabizanyisiza basajja mivule n'embwa zirina nente azikola ki azina ne kati mwe mwakifu guli gu China guyaye ensigo togitegeera creating awembeera nawe omanyike wadde omumanyi China kati tomumanyi manyi bulungi kati yalipidde mivula waayinawo enteeze zonna ziyinza obasizize naye yawaayinawo ki nze wemba mivule nga ninawo ente 3 nga nze nina erinnya nenzija nenkolerawo ku faamu nga wali n'ente zammwe munyiiga kati China yadanyiiga kye waliwo amanyi China ente za mivule mwe muli bayaaye ate eno gundi gye yatugambye mbu yagira embwemu n'agulamu ente kati mwe mubigi awo tetuze mu kibalo ky'edikenzo nedda ate kyakkenzo kijamani shepherd ogimanyi girundi olabe gutojjojja ffe enjala mbwa ya bbeeyi era embwa wazirabye era ogitunda miliyoni 2 tinafiya saakyakola ku scoop mutunzi wa mbwa nanga addanguza jamani shepherd miliyoni ezi badde sikimanyi ekyo ekya tinafiya si mulunzi wa mbwa wano aziyina nnyo zi jamani shepherd yes how would she survive okitegeera kakati nkugambye emivule embwa yazirina naye mmwe abavubuka b'omulembe guno babayita kumanyira bantu bakulu ate simanyi mivule kyamutute mu bintu byabo video what are you proving mivule come down nyonyola abantu olina target audience ey'abantu bo 8 bannyonnyole okiwulira bakuwulire bo bali mbyante nedda naye ozembya abavubuka simanyi ositamyo olina bupozi bwokolakola byonna bakulimba bakukolerako linnyogo gu China guyaaye buli muntu amanyi China Isma Patrick okumumma kaadi amanyi tayina yesudiza ku mpewo za radio kyabasa oba tayina sente abadde akyali ewa babbi ne beezanyisa bino byakola simanyi ku MTN momo ebyo byonna abantu bamala obbira ne baagala ki sente Simba we South Africa yawa babbi ne Bobby miliyoni 4 mwezi munya just kubeebaza naye ng'agula kalulu in proxy abantu bate bagula akalulu in advance bagenda wa 7 abagagga ne bavuga tukuwadde billioni 7 mu kaluka lugoza abategeeza ki leave our businesses to flourish kati ne bano kye bakola Simba ya Bobby Wine nga yakatandika luli mu byMP emiliyoni 4 mwezi munya kati ebbanja Bobby aliyina mujuka aleta bu comedy bwa simanyi MTN momo genda ogaba obusente bwa momo ne zaala vambi akalusika abavu wanagira ku independent anakuba omusajja omukisa gubaawo mu bantu 10 kubaako 2 ayinza oba y'omu ku 2 yes naye nga abantu okuba popular baba bakumanyi ng'okola ku radio nga mujuka yasoma kalabika bulungi muto ayogera buki bulungi ebyo bimuleetera support naye obuzibu namunsawo mutabani wa bumaali tayina sente jajja mu kandolindoli kubanga kandolindoli oli sega wasimu bbi mulwadde sega watasa oyo nabe mukibi atenga yabezezaawo we ba director naye okusasula twalaba kye bakola bali luno oyo omusajja abe mukibi genda okole mu kandolindo madwatani kiko gyali kapale gyali amaliaki bwakolawo tadda kubanga tebagaba kati mujuka abaddawo okwewoomereza bisuga mami ne bimulabirira ebya America wawa dete baza kuwaza campaign Bobby Wine ayagala sente ate mukalulu agenda kukozesa ki ani gundi mujuka ze independent tomulabye nga ali asogola mu bisi wasitulyako abantu buloka wasiika paani abatalina bonna sente akola mirimu Ibrahim Kasozi ebyabikola aleta bulesi cement n'abazimbira church n'azimba omuzikiti mupaaka lulunga biwe nawe n'abasimu kusumu waliwo ne WDP yagenda juzi kulinnya mu kasasiro utina ayola bisane yagenza otuka ku electoral commission bamwe zayo upapula botebuwera tebayina
Yes. Olutalo lwa Jacobo ne Edison. Edison agamba Jacobo gundi Jacobo agende yesimbe eri ewaabwe. Eyo si tribalism. Owaye nange nabikuba ne male ne bangamba Isma tribalism naye nga muliyo sense. Sendi kye yali agezaako kugamba Jacobo omutuuze. Oba nze Isma ekyannuma ku Jacobo omutuuze. Kwe kweteeka mu linnya eddala nange mbadde muyita Jacobo omuki. I was shocked okuwulira nti yagunguzibwe simanya agumbuzibwe. Ne ngamba omuntu waba mukonjo kye kimugaana okwesi. Why aren't you proud to be mukonjo like Lwamiti? Naye abantu ne bangamba Isma simanyi oyo tribalism re nengamba wange ngeje nva mu modern world buli muntu afuna okwesimba wakola ki ekyanyiza ndiwezana yagamba zinagula ennyumba ya milioni 3.5 ojita wishi okuzimba muzana wetaga milioni 3 nyumba ya milioni 3.5 eba nyumba choba ne toyi toba na toyi oba yagula ndeje ngamanya kuzeza kugambye ebitu byonna byansobedde kati nzaawo naye nga bekuba kwesimbawo yesimbe wabula kyemmanyi okuwangula kyobe kijja bakizibu kubanga oli waddembe engoma ngime yesimbako embalala ku byanyima. You have the freedom. Naye Uganda you have to realize kirungi ogende ewammwe kyova ne constitution ekigamba gende ewuwo kubanga wano wonna abantu beebuuza why are you insisting on zana ng'ate zana ereeso oweewaayo. Can you go to Mbala and insist when you are musokenga did they have mukwasi? Gondi kyavaabuuka. Ani Lwamiti. Yali yesibye Kampala. Nategeera nti tuseka naye naye tetuyinza londa. Agende yesimbe ku bwammeya we Oyimazu yatuuse dda. Kati ayinza okuyitamu. Nga Jacob omutuuze you are wasting time in Bunamwaya. When you working on radio is very good capital in your home area there down. Gende wammoje n'amaanyi nga mangi. Naye Bunamwaya izo ganti okola ku Dembe FM. Do we know Dembe FM in Bunamwaya as something big? Ne gende wammwe bukonjo ogezoga ati okola ku Dembe FM. Obululu bwonna. Waliyo ebitundu ngwana Uganda. Ng'oyagala akalulu nga tolina kukola bingi. Nze senga naina sente za kalulu sandi wadde muntu yenna. Nandi kutte bukwasi sente nenziwa ababombadia. Nembagamba abantu bange. Kuyingira mbuyingize situke edde wansi. Chokola bo bawandi mpangudde mu kalulu. Waliyo omuntu atandise. Ennyonyi helicopter. Njikwata njiteeke mu kyalo ebusunju ngambe bulimo kulinnyamu bulinnya. Ompa akalulu. Ora just okwekubya ebifaananyi obeera serene strategies kakati Jacobo kale esimbewo mu bya demokrasi naye nga ekigambisa nti ddayo ewammwe Museveni ekimujja mu Kampala agenda akuba akalulu erwame entungamu waabwe gye bamutegeera obuŋŋonogo okimanyi waliwo ku kyalo gy'oyinza okubba ne batakuba mob justice kuba oli mwana wakuki wakukyalo ekyalo kyonna ekimanya nti ndo tokuzeko ng'omanya abavubuka ababbi naye nga ku kyalo tebalina kyonza mukola kakati naye bwobbira ennansana waliwo akumanyi kyobula abebookya nnyo ennansana tebookya mu byalo naye mu byalo teri babbi wakubanga ogenda okubba ng'oli akumanyi oli akumanyi bagamba bana alina bubeezi buzibu tumukubemu awo kibooko naye gezobbire watali wammwe n'okwokya bakwokya katuyinza omulondezana naye munnange bigeze bitabuke obaddeko mu zzana era owuliziganya ebiri baayo ayina amaanyi tayinza wangula kyobe oyo kyobe mumanyi abaddeko kiwange mbunamwaya akolagana nenanyini St. Lawrence nga ye yamujja mu bwa deputy ku St. Noah n'amubalira okwesimba ku FUFA nga nanyini St. Lawrence yali agenda kwesimba ku bw'MP kyobe n'amubalira ne Mugisha ng'akola ku Standard High School secretary wa FUFA ezo sente kyobe yali mu Vipers kyali wange yagikuyi coaching bamuyita mukwasidde nesi coach Kasana kyobe abaddawo kuzza nebbanga lyonna kijja bbeere ekizibu nnyo Jacob owa kyobe bamaddu ati baatuwadde listi y'abantu abagenda okufuna obusente obutono oba abagenda okusalwa okuva we bayingira NRM Bad Black Bajjo basajja mivule naganaga ate tubawazaaki bakoze eki bali relevant naye bakola ki Bajjo yagamba ayogera nnyo asinga mwogezi nnyo
tunoonya amanyi byayogerako ayina nekyayongerako fulufiga toyinza musobola wa mobilization buli kumakya mulaba ng'alina abantu buli kumakya abo babajjo balimba balina kukola naye oli Katonda buli muntu alina ekintu kyeyakola kyeyamuwa nze njogera sobola bintu fulufiga byakola naye ng'ate mu bantu be balonda president fulufiga yasaanira ddala abantu batandise nokikkiriza nti ye presidential advisor kuba atwala abantu ewa Museveni abantu abakyusa abatwala aganaga bamututte ne bamuwa esowani y'emmere yazzedde engulu n'akuba kibooko teyafunye sente ezaki njala yebaluma omuntu alumwe enjala tomuwa sente azisuule bamukoze ka King Michael gundi ke yakola newe tuba tunakuwa sente mwenale tetuzikutandikiza okuba omuntu alumwe enjala oyinza omuwa sente ate kamunguluze n'amuleeta ne zigwa tusooka kuwa sowaani ya mmere nokkakkana ne tukusasulira yaka nokkakkana olugira nitukuwayo ku levono step by step kati abo baalidde gola abakayana emmere kyokola ekigambo kyatandika nti walidde kuba osooka ku mmere sente zijja luvannyuma ne King Michael bamusoosa ku bifi bya nnyama yali abanje lwaki abazungu bateekawo akawunti to calm yourself down kuba kati bakuwasa $1,000,000 billions obutatuuka ku kkubo wali naye bw'oziteeka mu banka you calm down do plan naye tukuwa $1,000,000 biri wano tuyinza okukuwa wano olinateeka wali ebiwala n'otatuuka gy'olaga ate n'osookawo kyobola abayimbi babaavu babasasulira we bakola ki we bacakalira kati aba olumu $1,200,000 ng'ate ali mwambi yasi mwennyini ng'azinywamu wesi ng'atumya bulakalebe emirundi egi ng'akyayina babasasulira bakola ki kati kyateekasawo akawunti okakka n'omuki kati n'ekiyisa abantu nti walidde mwenale mmere ojja enjala ekuluma basooka olye nywa amazzi okutte bulungi levono okitegeera omaze ofuna levono weekubya ebifaananyi tandika typing about sente zijja luvannyuma bulaka yazigezaamu yaziraba twamuwera mu kibox gumu kitundu Uganda abantu bagange ewewuka perception kasagwa oyagala abantu bakutye ogumu kitundu tukuteeka mu box ne tukuweereza tewagulaba yadda akyabanja yali abanja ebitaano naggwera yategeera kiyabadde akola bamalaya kiki tubalowoozaako gumu kitundu eyo yali shoti rongo kyonna kyayagala okweyita fe twamuweeza yakaayana nti yakola akalango gwe ataasoma tukuwa $5,000,000 Isma bw'anaakakola tumuwemmeka kozi fumyayo olusuudeeko mba njagala $8,000,000 eza dola eza Uganda kuba muwa bulaka $5,000,000 yakola ki akakalango kalimu ne Najjinda mukyala Kabaka mba mugenda muwemmeka mulekerawo tuyisaamu amaaso Kasibante eyabadde yeesimbye kadi bagimumye bagamba nti tabadde mu struggle tabadde mu struggle ne bagiwa Kawalya Kawempe actually gundi Lubaga Kasibante aludde mu struggle era abadde ngeno kwefudisi ng'akola kankwangu n'agamba nti kanjiwo anti fe tukuteera omunnyo muki mu mata omukyere tuguyiwamu obuyinja kati mwe mwalonze Kawalya weenaalemu Kawalya weenaalemu oba oyagala okikakasa genda olabe engeri gye yafuuka sipiika gwe wamulonda be bakansala baaki abamulonda beenaalemu n'akola ne Ibrahimu ya Luhanga ddiiro oli n'abeera ki deputy kati mwate gwe mwawadde kadi so you are falling in our hands kati mumme Kasibante ate Kasibante alina sente alemese Kawalya bombi bagwo weenaalemu ayitemu yes toga kigenda kubanga eriko kwa Roseas kati bonna twakikoze kati mwe mulina sente kati ate ali independent ayagala ki sente kati Ssenyonyi alina olugezigezi okay kati tugenda supportinga Kakande mu magezi kayawuza aka Ssenyonyi eyo Lubaga ziwaayitemu weenaale tugende Lubaga twongere mu Kasibante studio kati eno Abubeka ne Kawalya ne Kasibante babuyuzeemu oweenaale mwakole ki namisango kamyali tugende Kawempe Segirinya tumuleke ku lusaniya ng'akaaya nasimanya agaba mmere ddo tuddo enaale mweyitewo kidandala w'amagezi mwamusudde muleze ono Basiri owoka radio TV tugenda mugaya nga bu program buno bu Basiri enaale mwoneyitewo
Besigye badde w'amaanyi ng'aleeta bakandidate bamunyagwa tebagenda. Kati mwe mulese ebikulekule. Bashiri ng'awangulani ne Sseggirinya. Do you think maanyi ga Facebook ge gamuyambye oyitamu badde bamumye kadi Bobi Wine n'atya. N'atya Bobi Wine n'atya social media ng'ennamba zikendeera. Yakubiddeko kasimu n'agamba waaye mpostinga omusajja balala basawuda madada abanubia nilibankubira ne bambulya ebibadde baba musajja wabadde wano tumusibidde ebweru kamiliyoni wagendawo bankubira baba neetaaga gwe kyotategeera nuupu enkozesa mu magezi gatya waliwo message nga tebaagala giyisaawo naye ne bagala giwe Isma akole ki kati ng'eya kamiliyoni wonna bagala kamiliyoni aguddewo ku balintu bagenda kugulawo ekibiina si eriwo era yeriwo banyini banga Isma mugambe mangu atuveeko kama ni mugamba yite bakwagala ninga tawulira tebakwagala naye ke bakoze Bobi Wine yakategeere bonna bali disgruntled basigadde bagamba Bobi Wine for president kati gwakabadde tokategeeraako udu winking fans kati buli fani agamba mama bakuma bumi naye ng'okyayagala Bobi Wine akalulu ne kaawuzika kuba tewali avuddeyo muvuma bageziwadde batya bajjo n'emivule bayise tova wa Bobi Wine n'omuvuma tekikyakola mulekere Isma ensi yonna bajjo bonna bagudde bayise kati akakodya akapya bakamiliyoni bakategedde kubanga do you expect kamiliyoni to keep quiet nga bamumye kadi no but advisor baluboma bamugambye nedda tomunyegako oyo saba president wa Facebook kyoba okola ki sigala nga gwokola ki gwowagira ne mukaku gwawagira ne kamiri gwawagira ne kasibante gwakola ki gwabawagizi tola nti babayiyemu confusion naye omusajja awagira muntu waffe kati kigenda leeta division kasibante alinamu ku ssente gwe haven't you seen abantu abamu abanopu abadisaguluinga ne bakandidate waliwo agamba nti Sewanyana sijja muwagira nga naye wanupu kati awo olina otegeera Sewanyana yeewozeewo ssente ku mobile money okuwooye yavuddemu mobile money eri gye wayogerako gundi bano bamanerenda omusajja atula ku parliament kati Sewanyana by yesterday ne walabye eddira eyo nga ssente kubanga omujja mu nupu yeetaagawo ku drama nti tulina amone era olabye bonna besibye kati kafaananya aka Sewanyana nga ayogera naani oli gwe yawadde ssente n'amugjamu Bambi omulenzi oyo gundi ani Mulimira David yada akwasaganya n'akalulu k'abavubuka yagambe mbu yagenze okujjayo bati nga bamusi kugabya mwavu oyo Alozias tusanyuse weenaalemu Alozias nagamba weenaalemu oyo wakabina kafako eyo fako efe tugiteekamu ssente sale yagiteekamu ssente ni muganda we teyamuwadde okimanyi ani ediyawe ate ediyawe gundi black woodwinking bamugambye balubongeya tulina okukolayo family sacrifice batulabenga abali kikuba yadde alese baganda be bangi nga bali bati ng'omululu gwonna olaba Nyanzi mululu mwerera abbye ssente mu Nuupu kakati ediyawe ngeri gye bakimanyi nti Nambooze kati yakulira yagamba baleese mu DP block alina bawagira Nambooze agenda wagira Ssemujunganda Munyagwa Kasibante nga we bajja Alan Sewanyana bonna kyeyini kati baga Bobby by all means newe tubate tukoze mukira gundi agenda wangulani Ssemujunganda ne basacrifice nga ediyawe bamukube ekigwo ng'omugagga wanasi ekyana kye n'akiwaayo ne kibeera kati ediyawe bamuggyemu abantu balowooze ti Bobby mutuufu olaba yaggyemu naani ne ediyawe n'ennamba ya ediyawe gye bagenda okuzza ku mudamuda waliwo akawunti eyeesiba zajjula kati ennamba ya ediyawe bagenda giteeka mu mudamuda wano nga ye receiving awo nga tugenda kusetolinga yes naye ng'ate ediyawe ndaba afaanagana ne muganda we Nyanzi anti ye Nyanzi aludde ali solid n'abavubuka ediyawe abeera mu production Nyanzi yatereka ebibbe mu ghetto abalenzi ayina abadde atereka nago obwa chairman obutolooza bulonde ayatereka ebibbe yasobola okwogerekanya ne poliisi n'okujja abavubuka abayaaye kati ye mobilization yakola ki ayina ate n'emyaka gigenze Bobby atidde omunyiiza ediyawe aga tunagira ogujja ne Nyanzi yagenze ajja kubeerendo yavuganya uva mu gwenkaaga Nyanzi yali avuganya tata wansereko yali tayalinga dda kati avuganya Nsereko navamu ng'avuganya omwana wa Nsereko nga tuzze ku bwa Lord Mayor
kuliko Elias Nabira Nopu gwe yaleese Chameleone Lagadi no Kawoyo no Innocent Owai people ani analia abo bonna bagenda yamba Lukwago kuba Chameleone obusungu bumulese kumenya mu Nabira okitegeera Nabira inokola ebintu ebi balina onoonya sente zisetolinga Chameleone oba baagala emirembe otherwise Chameleone taagala kusula legacy ye agenda lemera mukaki ekyo kiyamba Lukwago. Yes, Nabira tali mbadde manyi Nabira azze kwawula ku basiraamu adde bagenda okuwa Lukwago musiraamu yenna ayinza va ku Lukwagadde ku Nabira si musiraamu. Nabira si musiraamu. Nabira sempala misi muganda wa Bagondi wabalateefu yafumbirwayo asiiba anobayo bwaddayo bwavaayo Nabira ibana abamanya banywa ne wayini kati toleeta Nabira ate ku Lukwago musiraamu kyamutrusting Lukwago asiiba wa Nakibingi Lukwago yajjemu Nakibingi yajjemu Latifu namugagwe va ku Lukwago totuteetera bizibu Lukwago ayina pillars endala tewali atrustinga Nabira. Yes Nabira opportunist kubanga tunula sebagala yabaddaze okiwulira mulamu w'omukulu ekyenda ne bakirongoosa ate tannawona n'akwata ekikopo ky'obuugi ne kyokya ekyenda kyebakakola kyebakajjanjaba teyasituse ate oli ne bamuwa kaadi n'avaawo nti ndizayininze kati same family ate wavuddeyo mulamu nti kati ate yalina kaadi. Do you think Ugandans are stupid? They are not stupid. Abantu bagamba abanyankole simanyi besimbawo babu yesimbyewo Eldale mukazi we Ziwa yesimbyewo Nakawa mutabani we yesimbye kuki ku bwa Kampala awo si nepotism na bya Luganda abo bosi ba Luganda Sodo we yesimbawo ntira simanyi kale mama kale Sodo kale mama Jose Gulo Gondi Pastor Mondo yadde ku TV n'agamba si papa talina wadde olwago waba alina sente awekeize emmotoka. Pastor Mondo mwamu Zambia ekiyaye kubanga kateri na Pastor Mondo bimukwatako ki naye mwamuza muki ekiyaye kasa yogera ku byakanyama kyegambye ku mivule eno internet egenda kuwebuula abantu baki banji naye bave mu layini yaabwe sigamba nti Mondo yeweebuula naye ndowooza as a pastor nga wookiraba ki big masavu kinyumira kinyambalira buki bulungi ate kito kyogera ebintu ebyamaki nze njagala asigale mu eyo ki naye mumanyimu aba media muyina ebigambo kati Pastor Mondo muyina oba mwamutunuza mu kamera ne mumubuuza si papa maybe nga tayagala na commentinga kwani ku si papa wano tukolerawo nnyo bulanda ye journalist alina kyakola ki kati Pastor Mondo atandiko mwagala si papa amuddemu batandiko okwerebula si papa amulebule naye ng'ate Mondo alina muki ekitiibwa kye ne si papa ayina ki ekitiibwa muntu avugereni ye sirowooza nti Mondo alina akapimo oba si papa talina ki sente ne papa ajja kugamba ate siri awuwo Mondo okitegedde so mwababuuza ne muwabya abaki abantu naye nga sirowooza nti Mondo kyeyandiyagadde okukomentinga kekyo